Lino lyerimu ku malwaliro 10 aga gavumenti agali ku mutendera gwa Health Center 3 mu district y'e Namutumba agajjanjaba abatuuze okuva mu magombolola 20 agali mu district eno. Tukitegedde nti egombolola nga Nabweyo ne Bugobi zo tezirina wadde eddwaliro erimu ekireetedde abakyala okulemererwa okutuuka mu malwaliro abamu ne bazaalira mu makubo. Twali tukaagalangata mu senta muzira pikipiki twali tuli awo ng'omuwala azaala kyokka titwidde byakuzaalisa era titwidde omwana yazaalibwa nga mulungi tafunye bulwaire kuva ku nina yazaalibwa buzaalibwa awo omwana yaggwa buggwe. Batubuulidde nti abasinga obujjanjabi babufuna mu malwaliro ga bwannannyini kyokka nga n'ebisale tebabisobola. Bugiri yona abeeyi neeyo mulala kitundu mitwale n'olwaire bakugemereire banakutola ku sente ntono era olaida kubala ati ndinvuga mpola ono mulwaire ali bubi era bajja kutola ku sente kamaala. Bagamba nti embeera y'amalwaliro okubeera ewala kibaviiriddeko n'okulemererwa okukozesa enkola ya kizaala ggumba ne batuuka n'okuzaala abaana nga tebabasuubira. Tulina obuzibu bw'amaanyi ng'efe abakyala. Abakyala eyo tulina family plan etusumbuwa aye tuzirangere tukoleki bwe tuli mu kiro kumbi nga tufune mutwalo ebiri kujja Bugiri ne bali bakukebera. Tusaba gavumenti etuyambe etuwe eidwaliro obulinga ife abakyala tufuna obuzibu mu nsonga y'okuzaala twadaaga tuzaalira oluyisi mu njira nga tuzira buyambi bwona. Mbu bwe kituuka ku kugemesa abaana abazaaliddwa ewaka bano batambula olugendo lwa kilomita 8 n'okusoba okutuuka ku ddwaliro ly'e Bulange era nga lino lye liba ly'okumpi. Paka olwaleero luno abakyala waire immunization kyetaagisa omukyala atambule kujja Bulange kyetaagisa atambule kujja mu town council ayi omukyala okuva ekisiiro okujja mu town council kilometers 8 ku mwenda ali kutambuza bigere yazaire ido omwana ayi atalina okujja okufuna obuleerezo. Atwala ebyobulamu ku district y'e Namutumba James Chiria agamba nti mu kaseera kano basanga okusomoozebwa okw'amaanyi olw'amalwaliro agali ku mutendera gwa Health Center 3 okuba amatono ekireetedde abatuuze obutafuna bujjanjabi bumala. Deliveries are only conducted at a Health Center 3, but if it is not there, then it means the population within that catchment area is not getting adequate services. Even HIV services, TB services, lab services, all those ones which are supposed to be at a Center 3, in those communities, they are underserved. Wabula agamba nti mu kaseera kano eddwaliro ly'e Magadda Health Center 3 lyasumusiddwa ne lituuka ku mutendera gwa Health Center 4 era nga kati omulimu gw'okuzimba ebisulo by'abasawo n'awalongoserwa abazadde bigenda mu maaso. Phase 1 was done. We are now on phase 2 and phase 3 will be in the financial year 2025-2026. That's when we expect the theatre to be complete.